kakati ye Fullfiger ine ekizibu arrivalism ekintu yakakiyingira to sit next to the president. It makes you have this owuliranga toli wa bulijjo naye ng'oli wa bulijjo bangi nnyo abagenze ne bamulaba kakati abaana babiriga baliwa nandawe yayambalanga ye naalemu kakati ebyo byonna olina okubitegeera bwe buzibu bwa Fullfiger totandika kulwanisa bootamanyi President Museveni yali anyumya n'omuntu omu ng'omu amunyumiza mbabazi bye yali akola naye ng'omuwala afuka kyayi tamala awulire conversation eri NRM sipate bali bayeekera okukutta nebagati tamale yafudde basigala be olaba ababe basabandi bantadiza bafa ne batalinyayo basigala beyongerayo national resistance to resist who eri national resistance bakyali mu resistance wadde bali mu kuyinza webuze to resist who. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Farouk Sheneri powered by Sozo Property Consultant bagamba bagula buli ekyomunju nga kikoseddwako nga kiri mu mbeera nnungi bakubire kati ku namba yabo weeri awo ku scroll omanye ebisingawo wano wendi ndi ne Junior mwangamba mukomyewo kaye yamuyisa bubi nnyo yayisa bubi kaye nnyo ku show bangamba mbukaye wamuyisa bubi nnyo. No, banange mwebale nnyo mwebalire ddala okugoberera omukutu guno amanya gange nze Tamale Mirundi Joseph Junior mutabani wa Tamale Mirundi Joseph Senior muzzukulu wa Yohana Mirundi ne Mole Namatofu bye bitibwa byaffe kiri kitya batutwandi mwe tuli mpola you see fa abawangalira mu mbeera ya struggle tuyita mu kusoomozebwa kwa maanyi kuliwa ekisooka balumbye ewange ne batwala ebintu ebimu laptop yange TV ne sente n'ebirala laptop bagitutte balumbye abatiitiizi babadde batya soko describing ekintu kyabadde kitya one nze kyendowooza nti mu Uganda bw'ovaayo n'otandika okwogera amazima ebintu ebimu oba osuubira bikutuukeko basajja bazze ne bajjamu ebintu mu ruumu sawa nga mmeka bwabadde kiro sawa nga 2 banadde sinadda nenfuna akasimu ne baŋŋamba nti waliwo abaami abazze batute ebintu batute laptop bazze toliiwo bazze siriiwo era kyeneewuunyiza nti omuntu muba mwagala okutwala ebintu bye lwaki ate temumulinda n'akola ki n'abeerawo wemba muyina bye munoonyereza lwaki munoonyereza siriiwo kakati awo nenesanga mbuzibu nagenzeko ku police station nendipotinga omanyife ba Mirundi ebyaffe tebiggwera ku police we are past that when you attack us we shall attack you batute kinaki batute laptop batute sente batute ne TV so kati omuntu okutwala nze bizaro byonna tebinnuma ne laptop yange kubanga eriko ebintu byange bingi gwe mulimo gwange buli kimu ko kitambulira ne mwana wattu ye yensi gye tuwangaliramu nti okwogera amazima mu nsi ejjudde abataagala mazima kuvaayo ebyo byofuna waloka video ke wakola awo juzi wano bake kaleetse buzibu nga nomba fande muhozi in fact samulumba namuwabula era nafuna amasimu mangi okuva mu bantu bangi nga baŋŋamba nti linde ekigenda okutuukako but abantu kye batamanyi nti afande muhozi mukwano gwa tata wange nnyo tata wange bwe yafuna ebizibu mu State House afande muhozi y'omu kuba yimirirawo naye tata bwe yalwala afande muhozi y'omu kuba yimirirawo naye nze okuvaayo okuwabula kwa afande ne mugamba nti munange you have a right okukola tweets ezo he has a right afande muhozi has a right to stand for the presidency of this country but simaje oyina okuvaayo eri n'olitayalinga eri n'ojja wano mu byobufuzi kizibu nnyo okusamba omupiira n'omwana w'omugagga nti buli wonaamukuba endobo nga bakkuba engolo so tetwagala tutuuke ku level so ne muwabulawabulamu wadde abamu tebakitwala bulungi saagala kwesigama ku ekyo nti kiyinza okuba kyekyavuddeko naye nga mu bingi byendowooza kiyinza okuba nga waliwo okubyekubyeko ku masimu okutegeera ki ekigenda mu maaso yes nkubyekubyeko bazze n'emmundu ye nkubyekubyeko ku masimu they had guns babadde n'emmundu nkubyekubyeko ku masimu era natidde nnyo because nabadde sirowooza nti kisobola okwapeninga kasiri muntu ali mu bumenyi bw'amateeka bwe mba mpagira Nuupu ddembe lyange limpebwa ssemateeka ate sijja kukoma
kwogera bituufu. NRM teyina bwe yawandiika nti ekkiriza enguzi. NRM teyina bwe yawandiika nti munnange ababbi bwe banabba ennyo sente z'omuso tetuveeyo kuboogerako. Susuubira nti Mwami Museveni asobola okuyimirira ku gavumenti eraga nti ab'ebyokwerinda bakole ku bantu effujjo. Ekyo susuubira nti ze bimu ku manifesto zeena. So tetujja kukoma kwogera bituufu naye nga okubyeko ku masimu okutegeera ebintu bye gye biri. Nakubyeko ku masimu naye sofa sinaba kutegeera bintu byange gye biri. Naye nga report gye nasembye y'okufuna biyinza okuba biri mu byabo okwerinda. Bwe ndowooza baagala ki report gye you see it's intimidation. Omanyi baali baleese ssente bangule ebyo nensooka mbigaana baleeta obukadde 5 bakuweeyo 5 oliyeko bapeeyo 5 mbundiyeko mbundabika ndi mwavu kati nembuuza abantu abo mbaddewo okuwagira Mwami Museveni mba mulimba. Saagala kubanga bali abali aseteza Mwami Museveni nga bamugamba birungi byokka. In fact Mwami Museveni yandibadde nabusanyufu nti bano ba Bobi Wine bazze okumugamba ebyo ebisobye muti n'eriyo bano abeefuula mbu be ba system. You know, NNC, there is this perception that there are people who know where Uganda is going and where Uganda it has come from, and then the rest of the masses don't know anything, and we should follow their analysis, we should follow their handover of power, that you wait for us after eating, after stealing, then we shall hand over power. So there is that element, that group entitlement, twarwana. Then there is these people, abana abato abali mu security. Bavubuka, they have egoism, abamu balaba nti government esobola kuvaako kibali mutwe kuba nasoma psychology. Omuntu kasita amanyira abantu okujja ewe bamusabe yeefuula Katonda. Kasita ajja nga yalaba abantu bajja we kumukabira bizibu kumugamba bambi mpako ssente yeefuula Katonda nalooza nti ye buli kimu. Kati obwongo tebusuubira nti there is a time wotaba mu buyinza. So kati ne batandika okukola organized violence ku bantu abamu eri organized ngeva mu state. Obeeraawo ati ne bakwata bakututte Nalufeenya toyina musango bwe wattaka Kawesi tomulabangako azifu Kawesi yafe emirundi 10. Kakati ebyo byonna byakututiisatiisa nenze siri mu level etiisibwa. Nsomye manyawe government operates and ndi kusaidia abantu. Kaka ndooza bwe naganda sente ziriyo banyi waliwo abaferefera abo babuloka bagenda wa president Museveni bamugamba nti bakuwaata ano. And let know yoyo musiru yali aze nemugamba you man, if I want to see the president nsobola n'okumulaba enkya because I know all of the avenues. My father has been the presidential spokesperson for 14 years. Kakati akana akasula musabo osobola okagamba nti banne jajja nakawatawonya jajja mukasa yawonya oli mwamagezi ate kati ze siri mu level bibwa junior waliwo ebigambibwa ebiva mu kampu eno nti olimbega. Ate kati gongamba nti bali bakuwa mmeka 5 nozigaana. Ebintu ebyo biwulira simanyi obo biwulira. Babloga bagamba olimbega. Ate gogamba nti bakuwaya 5 n'ogagaana n'ogagoba oli mu struggle. Omanyika nkubuulire bwe natula ne Bobi Wine nga nkyadde owe njogera n'abantu kulu mu Nuupu bangi. Nina level z'abantu ze stalimu. Manyi value yange nemanyi. Nze omuntu okunjogerako ekintu n'agamba nti mirundi mbega nsooka n'empulira akyogedde kubanga omanyi struggle gye tulimu etuuka nekwata nekubwongo n'otandika noga oba abeewange eno be babi oba gundi oba yafuna ssente oba nze ndi mwavu lwakino kugamba struggle nekukola ki you stop reasoning. Omusajja omu Stalin yakwata enkoko yali president wa Russia naga kambalage ba dictator kyetukola nakwata enkoko nagikunyulako ebyoya enkoko ngeri mu bulumi etiriko omusayi nagita namana akwata kasooli namuteeka wansi enkoko n'erya kasooli yabadde mu bulumi netandika okujja ewali Stalin nga bwe kasooli nga yerabidde nti ono Stalin yagikunyuddeko ebyoya. Kakati mirundi mpumbege Bobi Wine kuki Bobi Wine kiki kyakola ekitaaga omukesi ayine mundu kiki kyatakola kiri mu bulambulukufu okuketta means nti state tosobola erina nti gundi oli ayine mundu. Kakati ba blogger abamu because they lack a content and they have problem bali nnyo ku blackmail.
omanyika star abanayuganda si basiru garbage in garbage out they will listen to you ozafa wakasoko kubera ku media abasajja babadde ku media wanunga ense balaba n'ebice bibasuula the moment Ugandans start realizing nti content wabulamu oli ku blackmail hamu ye yavuddeko ekizibu hamu yakulira amagye hamu ye yatakawuma hamu yawamba Bobi Wine mwaluwa hamu ya and you look at those idiots instead of talking about issues content kigoba sobi wa facts be popular era kyovulanga biri bizonto nabaga nti ense omuntu wakwata zonto is more zonto than the zontos themselves bazonto bavuddeyo bakoze video bagambye nti amajengeri gye bagalondamu ebewunyisa n'amanya ne bagogera kati gwenge yasoma ali mu security vayo obanyonyole okenti banne okuza abasirikale yeno gwe guno mutendera gwe tuyitamu then ne kati nze mbu blogger mbu yanjogeddeko me son of Mirundi to give a blogger time blogger bakole content tuve mu kuwemula blackmail ebyo tebigasa people will bajja kulaba but after some time bajja kuteeka mu kirasi nza bana Uganda wembamanyi waliwo wano ba influencer ababaddewo ab'amaanyi ne kati bwayogera abantu bajja ne bamulaba ne they don't take his word serious baga nti oyo leero atugamba Bobi Wine wamaanyi nchana atugamba Museveni luli natugamba Mao so ne bakutegeera tatango manyindo achalemedde ku internet nga wamaanyi for overtime aina content tatao ajja kujja yogera ekintu tatao aina bo audio bwaleeta n'ogamba yes aina content security right vanagante bimanyi gwegendo ko audio ke yakubye gwegendo biri mu meeting gwegendo okubeyokamu nawo bagandi banaba mafia baba no bazze bali mu meeting but do you know why people listen to him because he has outlived aina analysis eri best ajja kubulira byaliwo mwamini akugrading ebyobote akugrading ya Museveni then predicting future ono mwami Kalise yafudde omulaba Anas is one of the most intelligent people but Uganda bebadde ina omuntu amanyi international mutwalira mu category mbombega anti byebyo kati Bobi Wine yandigenza okuzika mbega omanyi waliwo bana abalowooza nti struggle bagimanyi nnyo fe Bobi Wine fe tuli kukusanyusa omuntu n'omu bino bitwogera bya ggwanga lyafu inze struggle gyendimu yakuyamba muna Uganda inze Bobi Wine nsobola omukubira simu nakwata nenkubira Ssenyonyi nekubira era mu people power abantu abo abasobola okuba esimu yange nengikwata Lewis Ssenyonyi ne Bobi Wine koze Bobi Wine natulewo ne mugamba ogoba ki tinjagala bwa president nti bwogoba nti nze siri bino bitulaka bino nsenene ze bakwata ne bateeka kulole nsoka kumanyo ddawa toli cyana sigoberera mbu muwozi project nze kwendi nze ku project yeyo kwendi kati nzijawo nja same ngaye nale musema omubaka yagamba nti Mirundi enkobolire mu parliament omulaba abamanye gwanga jeriraga balyago abasigadde batula mu parliament nga babaka nenga bagoberera bugobereza you have talked about budget wait for Kasaija to come nga mubaka na alinda Kasaija sije tulimu yekyo kakati junior tata bamugambe ku bine byabaddewo tutandike aye mutemu ye mutemu wamugambe nti abasajja bannumbi mugambya tebalina kye basobola kukola just intimidation kutiisa ebyo mbuko kati fe ba Mirundi tutya all right you see tulina ku encouraging political extremism oli bwatayogera kyoyagala then mulabewo not at all Bobi Wine abadde atula n'ababaka ba NRM mu parliament nga abadde tabakubanga badde tebesanga kantini wali ne banyumya buli omu buli mubaka wa NRM awagira ebigenda maaso mu Uganda waliwo abavayo ne boogera amazima ne gati kino kyo kikyamu wadde tulimu NRM politics w'ebibiina si kuwagira nsobi tinze Mirundi ndi wa Nuupu kyobulanga ndi objective era nze bwe ndaba ensobi bakama bange mbakubira mu Nuupu ne bagamba nti by the way nsobi oba bagitwala oba tebabitwala nze mbamba gambye naye ekyo sijja kiwagira nze nja kuwagira kino kwa sina muntu gwenguza bwongo bwange sina muntu gwenguza mutwe gwange eyaleeta ebyenda nga mama wange nzala yabambulira ekyokola kakati mu Uganda tufugiddwa nnyo mu bwongo Catholic Church ekufuga omukulu w'ekika n'afuga mukama wo ku mulimo n'afuga obwongo bwe nebubeera nga buyina abantu nga bana ababufuga kakati mwami Mbuga ebigambo byavuddeyo okogera wano Mbuga has a stake here aina ebizimbe aina businesses aina TV nga muna Uganda inasobola okuvaayo n'ayogera yes aina n'eddwaliro so
okulumba oba okuvaayo okuwabula lwakuba ensobi gye yakozeemu nti bw'oba oyogera kati ku siteeke ya mbuga gwe towe ewaludda atugamba nti nze oweenaaleemu oba kinedda tuyina okuvaayo abantu abali ku status bweti okuluŋŋamya noga nti ensobi eyakoleddwa yeeno naye gwe nga teweewadde ludda kakati buli oweewa oludda oba omaze okuteekawo position nti nze ono kyeyayogedde kikyamu kubanga abeeno bendowooza nti batuufu njala nnyo tunire omulangira Nakibinge enjogerayo is not biased era mu kusaalira Mwami Kalisa MC yamubuuza nti n'aba opposition tubawo omukisa naga nti boogere tyabajja tukubatiyagase nti anjagala yamukubanga wendi so bonna n'abaleka ne boogera era n'owenaale musinga aliwo yandiyogedde so Mwami Mbuga ebintu byayogedde ekisooka right ye ekyokubiri lwakuba ensobi gye yakozeemu yeewadde oludda ekyokusatu timing yes buzibu kyokwogera ng'owenaaremu ati kyenkugamba nti ajja funa reaction okuva mbali kuba buli kyofulumya kibeera criticized buli muntu yenna kyateeka ku mpewo you have to be criticized omuntu yekka tasobola criticize nga wayesa abasajja kabaka kwa yetali mu byabufuzi amaanyi ge gava eri Katonda naye abasigadde kabe President Museveni buli kyafulumya kwa is a politician bakimenyamenya ne bakyanalyzing ne balaba oba kikola so kakati Mwami Mbuga bw'abanga ayogeredde abeenaaleemu ajja kusuubira n'abali abapipopo abaveeyo bakoleki bamulumbagane bubugete ekyo kyogedde ajafuna abamuvuma ajafuna abamuddamu intellectually ajja kufuna abamukolako blackmail ebyo byonna olina obisuubira because fe abanopa bageze baffe tubamanyi their emotion bali emotion babonyebonye ebbanga ddeni nti tajja kuddamu intellectually tayagala budde tayagala nakumanya kati nze ate kyenja okukola mugete Mwami Mbuga nandisuubidde nti ekintu kino wakirabye bubi Bobi Wine ogamba nti ajja kufuula Uganda nga Somalia oliwa kitutte literally kyabadde yali ategeeza nti Somalia oba Gaddafi oba Libya teyafuuka bwetyo kubanga president yali awaddeyo obuyinza mu mirembe wabula yafuuka yeetyo kubanga president w'eggwanga eryo yalema okuwaayo obuyinza mu mirembe kyekyavaako obuzibu so before we analyze the whole situation let us first look at the genesis nti lwaki amawanga ago gatabanguse amawanga nga Ghana obuyinza bwe bukyuka mirembe amawanga nga Tanzania ewa Magufuli so tolabayo obutabanguko era Trump tasobola kulemera ku bukulembeze bwa America kuba value esooka ya America is peaceful transfer of power kyekifudde America the custodian of democracy buli Trump wabona ganze sikiriziganya bivudde mu kalulu America banyiga amenye value esooka ebiva mu kalulu olina obbikiriza era president yalomu yali akyusiza akalulu agenze mu court aliomu mu byafaayo bya America oba omenye doctrine yaabwe ebafuula ab'ekitalo mu nsi ti buli omu alabira ku bo kakati Mwami Mbuga ekyokubiri timing nti waliwo ebiseera by'olina okwogera ebitule ng'otunuulidde obudde mu Uganda muno aboogezi ba gavumenti balina okukozesa social intelligence bwe bakuwa omuzindaalo oyogera ki waliwo aboogera nga bakwinagguka faba amagye tetugenda kuwaayo obuyinza gwani constitution yekogererako wa constitution yagaa nti gundi bw'anaayogera erinnya lye limanyi the will of Uganda is the constitution okujjako Mwami Museveni oyita mu kalulu kakati bano bo balowooza so timing yabadde mbi timing ya Mbuga the tempers are high yayogedde Buga bayogereramu bali emotion tebajja kumuddamu intellectually ajja funa abamuvuma ate n'abaayo ne section yemuwagira Mbuga yayogedde bulungi nnyo so yeyo democracy so Mbuga byayogedde mwabaddemu ebituufu it's according bwoba otunuulidde ka video yako nti teri muntu ayogera kintu nga temulimu kyamakulu just oba olemeddwa kutegeera kiki kyakola ki n'omusiru asembayo n'essaawa enfu erina weebeerera ennamu kakati tosolaga nti byonna byayogedde bya kisiru mulimu ebitakola makulu mulimu ebikola ki nze ŋŋamba nti Mbuga ku status ye yandifunye bahandula abamwogerera ebintu ebyo no teyeetaaga balina kyagala oyisaawo lwaki tafuna bloga nakuba ekintu nga bw'abadde akyagala namufeedinga info no but I think nti Mr. Mbuga teyeetaaga bahandula one nekyeyayogedde ye takirabamu buzibu because right ye kati fe abakirabamu obuzibu fe abagamba nti oba kyandibadde kikolebwa bwekiti oba kyandibadde kikolebwa bwekiti because
kati goina status gy'omulabiramu nange era amagezi ge nandi muwadde nti timing gye tulimu asirike ebintu ebimu ojja kufuna negative reactions from people abantu abamu because Mwami Museveni ali wala kyovola nga abantu bateeka obuzibu ku bantu nti because Mwami Museveni tebasobola mutuukako RDC bajja mulumba because Mwami Museveni tebasobola mutuukako Fullfiger bajja kola ki bambuga bajja batwala biki kati munange oyina okukola ki okumanya embeera gye tuli mbakita social intelligence abagagga mpulira abagagga abasinga mu Kampala ba protecting ebintu byabwe balinyo okusaidia NRA is it bwe kiri luje lwaki bwe kitowe kiri Nicholas Biwott Kenya yali mugagga waliwo kati gene gwe twasindikayo kulabira ebyokulonda Kenya nagamba Nicholas Biwott omugagga yali awagira enyomo inamugamba you are losing Nicholas Biwott namugamba you a foreigner you can't educate me about Kenyan politics there is a time when one group must leave power and another one come nga Nicholas Biwott yali ateka set mu opposition abagagga they are double sided ekyo tokyerabiranga they are double sided mbadde ngamba tebagala mivuyo abagagga first of all abagagga they are double sided people kubanga interests zaabwe waliwo ekiseera kati waliwo ekiseera wootuuka nokkiriza nti kansa akulidde kyovola banga abagagga abali abo boyogera aba protecting ennyo government tebagala kolagana n'abantu bavuma abantu buli government bwekyuka mu Uganda abagagga 10 bagwa kubanga these are government parastatals government mweyisa sente government abali mu government babba sente ne bawa bano babeere ebifaananyi byabwe era Drake omugagga omu Drake yagamba nti anze ninamu bibiri ebyabalaba bakama bange because power in Africa power and wealth move hand in hand abantu abamu tebali mu government kwa bagala nnyo president Museveni nayo kuuma ebyo byabye nti atuka mu kitundu nakubira DC tasobola okumanya government project kati okuzimba pipeline abagagga babimanya bali mu government abanene ne bagula wettaka pipeline begenda oyita to compensating ebata bali mu government kati bwoba toyina maanyi tosobola that's why buli agagga wala anoonya ki maanyi power and wealth bwe bagoba mu government n'obugagga buyita mu dinisa woteri ya Gilbert Bukenya gye yazimba ayendereeyo ekyakola sadizeri ntebe kakati abantu bagendayo naye waliwo yabanga vice president yagansanga ku hoteli yange so kakati munnange ebintu ebyo no bitegeera mu Africa naye nga nze kyempa abagagga amagezi basooke bave mu byobufuzi bya Uganda abantu we basalawo ekintu ekirina abantu abangi abantu baba basiru anti tebali safe nti wevu y'amaanyi tebali safe bagamba ne batira bwerere ebintu bino bigira because people power bafunye n'omukisa buli musiru yenna mu security nkiddamu ate nkikozesezza bulungi report gyasinga okuwandika nti they want to ban the city buli omu ayagala sente people power yagala kwokya kibuga since the times of Idi Amin since the times of Kayihura ebyo Kayihura bye yakolanga nafunawo ebivubuka bye nabiga kati mugende mwekalakase tutisetse president Museveni ayite budget ya security kakati just anxiety ani agenda okwokya ekibuga Bobi Wine is peaceful bwankwata mwaluwa yadumira ka abantu biwa adumidde abantu bagende wano abana babase mu struggle Bobi Wine adumidde ka abantu in fact you have a more candidate aina abantu nenga tali violent in fact Besigye bwe mukopyalinga ne Bobi Wine Besigye yali hard kigwa leero woko tuwaka alumbye obutale akoze eki ono yetuli yawe magere ku nomination de bayasendabirwa mu motoka ku isi promises isi yenyini we mu verifying the security we yaseze motoka yi yakunga abantu wali kakati munange ebya abagagga batira bwerere unless you don't stand in the wave olaba guno omunyaga gwe tulimu bajja kugaya ajaja kulya bivubuka ku Facebook ebyo bivuma byako kikuvuma ekigambo nomera n'olutiko man buli mutegevu yenna politics amudda wabbali bwe tuli politician kye kikogeza ku byobufuzi you have the right as a Uganda ne omanya woko mwekweke bajja kugaya byonna bijja kuvuma ekigambo neje wawasa abaana bavuma basajja mivule nange netukalengana banne tukomaawo me bamuyiwe vivi kakati munne bakita social intelligence nti obutayingiza nze ndi mukatuli kinesingiza ngato muzikiti manya wenkoma kakati
kakati politics go tulimu no wa emotions abantu bakoye abantu baavu ate kati gwe bakulaba ngoliko mu bulamu obulungi novaayo n'oyogera ebigambo ebitabasa nobabuliza 00 isizolina abantu bakoowu mu Uganda kubanga bambisi banenya babonyebonye emyaka 35 bakubye haso emyaka 35 okubeera mu Uganda ng'oli mwavu bano mwavu wakufa nze okufa Uganda emenya nnonga tolina nze mbeerawo olunaku lumu nga sente zimbuze nembulu okwetta naye yibanzalira olunaku lumu nga jeziri kwa account nenga sina ninga kanziruke misi kati omuntu amala omwaka mu bwavu nakwata omulala nga tamanyi kiddako oyaba mubi nnyo ataina stake wano ataina kintu kyonna taina kyafiirwa kati ababloga bafiirwaki nze penge kyemwagalira nti sina buzibu na penge because yali wano ng'abona neyegulira ticket nagende bweru kati mwabawagire kuki abawagire kuki talina kyabamanyiko ye mwenyini found his way out oyaba mubi nnyo talina kyakumanyiko kakati n'olwekyo abayina ebyokufiirwa timunange kubuko bakumanyi oyina abaana babeera ku internet era waliwo bannabyabufuzi babagagga botanyomeza byabufuzi fuluma w'ofiisi yange hamu talina budde byabufuzi talina budde byabufuzi ali mowaledi ku musango gwa DTB guno gwa Diamond Trust Bank than who rules this country talina is a very busy man. Ekyokubiri mu Uganda omuntu gwalaba omuntu ng'akoze sente balowooza nti buli omu sente azijja wa Museveni nedda bambi abantu abamu olina okumanya history waabwe gwe jjajjaawo waaba teyagula na ggaali yalaale mu kinaana obwavu waliwo obwavu nga bwa famire nga n'emizimu gyewammwe tegisitaba nkoko gisaba byoya byanswa nga ne lubale weewammwe mwavu kakati n'olwekyo you must find our way. Nze mirundi okubeera mu struggle tekiŋŋaana kukola era nze nina kampuni zange nkera kubaca nenyena nenkola sikozesa struggle nga mulimo kyekiri mu Uganda olina abeera awo ali ku struggle gandi waka nga tunekalakasiza mu luguudo sooka wekalakasize mu nnimiro nitusobola kubanga gwoga we want change si mulimo tubula banga tukwata bamemba ba parliament ntubatola mu parliament nga talina kyakola eri mu nsi ezakulakalana omuntu omala kubaako nekyoyinawo ne bakuteeka mu byobufuzi n'akantu tukuwa obwa meeya kuki toyinaamuwadde gatulini njala kubeera meeya awo we twagwira akabonero mbuzize kwekubako nfufu genda ojje kubira ewa nnyoko naye omuntu ajja katolu bwama mbunange nzize kulya luli amasowa kati no oyo omubaka oyo mentality luli amasowani gali gazitowa oba layini yali mpanvu nti tewabayita kati omuteerayo ki naye mu Uganda bwe tunaafuna abakulembeze ng'olina kyolagawo toyina na foundation eyamba bantu wala president yakuŋŋanya sente mu covid ziri ku personal account mu bank emwe y'abazungu ze twakuŋŋanya wano ze twamusondera teyaziteeka ku consolidated fund mu parliament kubanga amanya nti alina genda mu parliament okuzijjayo awo zozo zaafiira awo tetumanyi neŋŋamba nti bannange nembaga kituufu ziri ku private account emu teyaziteeka ku consolidated fund era basigino tole bamanyikiddwa kuba singa ziteeka ku parliament zandibadde za ggwanga kwa sente siza mu 7 abantu ze baasonda ate ye n'amala n'atusalirawo nti njagala pick up ku sente z'otasonze president w'eggwanga mu covid yatuwe miliyoni emu president ajoga emyaka 35 president agabe miliyoni emu mu nsi ye abatasobola kusasteninga ng'avudde mu bukulembeze ne wabawo baminister abagaba sente e Rwanda so kakati bunanga abagagganze ne muntu alina ekyokufiirwa ebintu ebisinga obuzibu kati ye social media kubanga erika abasiru asijja kubayita basiru erika abantu abali emotion waliwo omuntu akola video nsonga kati waliwo omuntu bambi golaba ng'ayogera n'eng'ayogeza busungu anga nze nakola psychology ebiri mu Uganda bye bya happening e Rwanda kasi totandika okuwulira ebyo abanyankole be bayina sente ffe tetuyina but not every munyankole is rich and if President Museveni has misrepresented his tribe it doesn't mean that every munyankole is wrong or is under the state ne kasi totandika okuwulira olulimi bwe ruti kasi totandika okuwulira olulimi oluvuma ate lulisaidi zombi nabe nalemu bavuma sebo Fullfiger nga yakutandise
ye muwabuzi wa president kakati tuleta abakagame n'abakinyata n'abamuseveni tubaziwa n'ofennaku kyakuzanyira mu buzanyizi ye social media negenda kukolebwa etya kubanga ngeetabuse tosobola kufuga social media ekyo teri nsi ekisobola buli gwanga lyonna buli bukulembeze ate social media because Bobi Wine kyasinze okukola mu Uganda is political awareness akikoze King Louis owe-14 bwe yali afa nnyina yamugamba Louis you were king but you are nobody. What makes you king? You must balance the equilibrium between the rich and the poor. Yamugamba tuli ba kabaka abantu batwalanga abantu lete tulina kye tuli naffe we can perish. Ero bakabaka ba Faransa bugagwawo. Yamuga tweteeka kebitibwa because ensi bagifugira ku intimidation. Aba Buganda bagenda nga president Museveni okuteesa kati Museveni bwe yabanga ayagala obatisa je ekyambalo kye kyamaje. Nga batya nga wange twatuse mu State House nengo musajja asalika ko musale yabadde mu byambalo by'amaje bwati nga taddeke enkofira tumulaba ko maaso bwetu ngoyizo okugera ebya federo. Kati kiro batumanga yoba yagwa mwezi bana wange toyogera twamusanze omusajja tuddeke ebyambalo by'amaje bwati nga Museveni asalika ko musale kali n'olwekyo tugende intimidation yemu father yavudde n'ayogera ebigambo ne bimwocha bamukimye father bamuwulidde father namuwulidde munsi yonna singeetabuse munsi yonna mwami Museveni tatya omanyi wabaddewo ekiboozebooze ekigambibwa nti abawagira Bobi Wine balina bye beenoonyeza nti yavaayo okwogera naga Bobi Wine nti abaanoonya following simanya abaanoonya bifo simanya abalina kyayagala mbu abamu baagala mbu gavumenti bagule nti waliwo propaganda oyo naye father bintu byayogedde ekyotera father w'ekyotera naye anoonya kifo kakati omusajja omunaddiini father alina bigambo ye yayogedde bigambo kyawo yatuuse n'okugamba President Museveni nti mukyalawo ye buli ewali ssente w'omuteeka bwe zaali kalamojja n'omute gwe ekyo kyogerebwa ekyo father ekyo kyogerebwa ekyo gwe nange tamale ninawe enkoma nina nange byesookera ewe bakutenda okomagale tukomaga mu nnyanga kati father okwogera ebyo yekyayeki ensi waliwo omuwandiisi eyagamba nti ensi okuggwawo abatamanyi tebabonerezebwa naye abamanyi ne basirika abo bo balibonerezebwa society okuggwawo nti omuntu asobola okwogera ebituufu n'abituulako oyo aba wakubonerezebwa nnyo kakati mu nsi yonna ne bwe tuba Congo ne bwe tugenda mu South Africa Bishop Tutu Desmond Tutu ne bwe tugenda Philippines Ferdinand Marcos ne bwe tugenda ku Latin America okwo eddiini yakola kyamaanyi nnyo okulaba nti abantu abawangaalira mu nsi ezo bafuna obwenkanya eddiini kubanga abanaddiini ba Uganda bajja kulyowa ssente simi oyo kyova olabanga pasita yiga teri munnaddiini agenda kusinga pasita yiga ku kitiibwa wano yiga ye muntu eyakwatanga obusente n'abuwa abantu pasita omusajja tantuusa ku ntiko takutuusa ku ki beera wano jangu ku sente otandike business byebyo biruma abantu ne kakati bano eddiini bagiteekamu elitism nosanga pasita nga Kayanja akumibwa maje military police lunkada ekwe Moses amaje mu ggulu gali gaweddeyo nga tegamukuumanga oli naga nti ninaholirwa isi ebyapa byayina wano mu lwero omu ku bo nunka nti golutobazaani yalukuwa mbu Katonda yamuwa ekirooto kakati bayinaga na TV gaabwe kyobula nga ab'ebyobufuzi tebatukkiriza akabuludde oluvuganya babasonyiwa emisolo ati dini politics eyawano bya bufuzi bujingo ekibamutyako bavubuka nojja kusangayo omunene tuvula nga tebakwatibwa akati tebalina center of authority fe tulina papa e Roma nti bano abakatoliki bali organized balina center of authority nti era kyovula nga President Museveni police bwe yakuba omukko gubalagala mu bishop nono wembogo bali tebapleadingira mengu batya bakatoliki baddayo baddayo eri ne baloopa ate Vatican yesinga amaanyi wano yemba sesinga amanyi papa yakola okukyusa nga tabuza President Museveni yemba se tebagizanyirako Vatican kasikati ne papa email agamba yo tasaaga gugende basome ba papa bonna abali emabega abazze babeerako ba papa bamu bakolanga ne crusade nga otabanga tokkiriza mu dini yo bakutta
bali bazibunye dini tezanyirwako bagina mu State House ne bali ebyejjulo ne tebamugamba nti ne President Museveni Bobi Wine lwaki tomuleka ebyo teri abyogera ne bavuga zi praise one praise two batambulya no gamba nti waliwo pastor yakwata obukadde 10 nabo wababbe mu COVID nga mu chachi mulimu abanako ku bukadde obwe 10 lwaki tosimbisa abantu ayinoga nti baneerero mukama asimye tubaddizeeko kwata abiri gendo tandikewo akagundi ka chapati gwe kwata 5 ebyo tebisoboka tebabikola takati bafather bana abamu kati bana abali waggulu be balya bano bafather abali wansi president gwatayina semoye banyevu nnyo byali mu Faransa bali ba kardinali bagenda ne King Louis ne bali abamazina ne bali ebide nga sente tezituuka eno kati father byeyogedde ebyo kintu kinene nnyo father navana atandika okugera ebigambo ebyo namugamba naye mwe abafuze ense emyaka kyogamba nti mu myaka 3 tubuliddwa wadde omusiru afuga ense eno gwe ko watonde bwa kufuga sajade mukama awo wetutuuse buli omwaba we mukira mwakwata sente de muziba ba Fullfiger leka baveyo babyogere kale ne father naye mu musibe wemba basajja nnyo bamukwata buli mugwagwa ne bakwata buli mugwagwa ne bamuwa sente zimuyambye kimwame Museveni bebe kuba alesa abantu bameka okujja ko kusiba amalasi alesa abantu bameka kitawe yali wa UPC bena ali mu bakajiyingira balowooza be bagirimu abaana bakubidde wano mwami Museveni omubiri bali eyo abambali lyantonde tebafunanga ko wadde 10 ne bano balya nakomawo nalya president bana abapya wakabala bannyo look at this idiot kambe fetu ekyo tuwagiza Bobi Wine teri sente onabeera wane bakubira simu nti owange bilioni 10 waliwe yazitutte teri sente kapa emanya nti wakati wali mata nebeerawo nti nze mbere mwena alemu inze tamali ewali nga sente zijjo lina azitwala junior fazo ono sente zibadde tezituuka bafaza bawansi tebafuna be bavuga mpenko ni be balaba Museveni wano Archbishop omu bamukwata ne calculator ali agenze kubala bakatuchi bali mu Uganda kubala bakatuchi bali mu Uganda kakati president Museveni yategera ebintu bibiri mawulire na dini ebyo bikuba ba president era Napoleon bamubuza nti okufuga enseri mu amaje n'okufuga enseri mu amawulire ofugeri wa gana fugeri mu amawulire amaje bagatwali because what shapes opinion and perception religion and mawulire kati bano Bobi Wine yechi yakola kuteekawo bibye Geto TV simanya bichebyo map media choto babireta nga tebye editingiddwamu nabe nabo mubawagire ate page ziri bweru babireta nga tebye edit omusirikale nga bwakuba ono bwe babireta nene obera mu studio ne bakuba essimu kubawo obulanga map media wali kalango kakuba babireta nga webiri buli kitu Katonda yakola alternative ku nseno ya rabbi kibatiisa nga webiri we babireta kakati bana abafather bakimanyi nti bote batuuka wa mwami Museveni abasiramu be babadde basigaddewo nga bali credible esente tezinnatuuka kibuli tobulanga muzaata ababa ng'ensi yonna ewulira tannalya esente eri mu basiraamu esente tezinnatuuka era nze singa sandibadde mukatuki nandibadde musiraamu eddiini y'obusiraamu njikiririzaamu nnyo bo balina unity eyo nti ow'ekibuli alagira omuntu ave mu kalulu n'avaamu nakati abina abakulu basazeewo wawulidde ebiva ekibuli wawulidde kati abalokole balina ebiva ekibuli buli omu ali mu bibye buli omu mufere kyaki baziregisteringa nga kampani buli omu ali awo mufere ne bajja ne batigumya ensi pasita yiga yabasinze nnyo teri pasita ajja kubanga yiga teri newe banamulwanisa akasajja kasenyo nga katategeera mba yakwata abaana oli mu kikaki oli mu kikaki obala abaana obujozo obukujjudde ebyo nobyogere nze newunya nenensi mutebunyiga omusiru yatanyiga gwe byogere ku kitange nga afudde nkulage goza nsi yonna kali wali yiga yaleka abaana yiga abadde abamu balina sirimu oyo senyonga takimanyi nti n'okwogera ku muntu nga alina sirimu nga toyina mpapula bakusiba having AIDS it is personal dwaliro kyeri akubulira lyoliko abaloyo gakkiriza okugaba ebigondi by'abakirayati nekuba obutasoma kati ba pastor tebalina. It takes 8 years to make a Catholic priest. Emyaka 8 okufuuka priest ne bakusomesa theology ne tuvulanga His Excellency Kagame role model wange era ye role model wange waliwo gwe kibi waliwo bekiru ngamba nti bano bayita mukamoli mbu Katonda mbu yankedde nampa eki mbu nandagira mbu nafunye vision gendo gifunire ewanyoko
vision mwe kamwe kabazifuna nafuna yenyiriri 2 najja nalimba ensi Jesus came Jesus went bye babiramu nze siba wakitibwa so abasumba bana bawansi nabo banyivu bafaza banyivu akasente mwami Museveni akasente ate bajja kuvayo bangi nnyo akasente tekatuuka waliwo abakavumbagatira ne bagenda encha ne bakomawo olweggulo ne bagenda encha ate bakatuli kyabo bagezi nnyo nti bwana mukulu ate bamukyusa ate waliwo ne bano kakati bwana mukulu tasobola kulagira kono father bwana mukulu abayina wano tasobola kulagira father nze ebintu bino binyumira nnyo keba kitegeere omanya abayimbi we bajja okubagamba abayimbi bo tebayina nowe wabwe nyini tebamuwagira e Nigeria abayimbi bonna bavuddeyo bana bano babira mu bimansuro a celebrity means nti tolabika babira ali kalenda abayimbi baganda ba celebrity newe njagala kati okulaba ko mu kubira semu oli wandi wan ebitobera celebrity talabika you valuable oli kibunomu ne bana mu bimansuro omusanga ku kalenda omusanga mu bidandali byali wano mu kisenyu Eden service park babira impala wane munyonyo mu sauna bali mbamala bibyo biramu a celebrity means tolabika nungara timuli mu celebrity President Museveni yalaika iserebu ndoza ye President Museveni kyebamunonyeza sente ne Bobi Wine neche twamugamba nti not every idiot ayino kutuukako bagende ku kitebe ne buli omuntu mlabadde magere kati State House yetaaga kulongoosa nga bano bagivuddemu nze sinza kutuula mu ntebe Buchaman gyatuddemu nagenye no State House mbuuza nti kusaasira Fullfiger Buchaman bajjo batuula mweri wasijituulamu ezo zetaga kufulumya ezo zetaga kufulumya bali boogera biki bibya nadduli yayina ekizebo kimu nti endagaano ze yasayiningira mu nsiko n'omuyekera alowooza ate ze yasayininga ne Museveni biri byali byakasaka byali byakunyumyamu bunyumya President Museveni be yasuubiriza mu nsiko teyabibawa kwa yali muyekera kati president yafuuka endagaano oba gisayininga status y'omuntu n'ekyuka ebyefudde Nadduli yagano okuswitchinga yagano okuswitchinga okutegera nti kati ono president so biri ebyo mukasaka yaŋŋamba byali bya mukasaka yali muyekera byagwa ebyo byakubya Kenzo Bobi Wine taddamu message zange si yoligwa lyomanyi byakyuka nze waliwo omwana nalinza nnya naye kusomero nga mukwano gwange nnyo yajje ewaka nayingira buyingizi military yali yemukubye emiggo Mirundi gomanyi ku ssomero oli gw'okubengolo si ono mulala n'okuumibwa akuumibwa kakati gwe Bobi Wine nze bwe mukubira essimu n'atakwata mmanya nti mu bantu 10 olunaku olwo abali important nze siriimu era siddamu kuba yakubira kakati tukeze nkubidde Bobi Wine essimu MP amukubidde n'omuyimbi amukubidde asooka kwata MP naddako nze more important political ally than a musician. Bino si bya kuyimba si bya kidandali yakalulu kalabo otya singa ko tulondera wano kali katya Bobi Wine ine ebintu bisatu byakoze mu kalulu. One is campaigns are cheap compared to Museveni ata ina kyatademu bana abajobuzi olabye basi za narwise zisomba abantu wa Bobi Wine naziraba his campaigns are cheap people come wiringire naba mawulire wiringire yegulire ye mwenyini gwe mulimo kasitenso giza kuleveyo nga gweggulire NTV nebo nabo nane bamugoberera bani bonna ne bamugoberera Bobi Wine ne bwakera ku macha naye kati nyenze kufuka wali ku kubo bonna bajje Bobi Wine yafuse ku kubo kasitotuka kuleveyo nga gweggulire obo maze ensefugibwa mawulire kasitobeera mu kalulu ne mu America bonna bafuba Trump kyategera nti omusajja akiteka maoni yakigala kyalwadde COVID amawulire gonna ne gakyuka the president is sick of COVID tubikola olina okolawo obubadi okusigala nga oli mawulire era buli muyimbi ayagala mawulire gundi yafunisa olubuto era gundi namulekera omwana nga byonna byabwe stage management tebiriyo kakati buli wobeera mu kalulu opponent wona akukuba mawulire ye Bobi Wine ani amubuuza manifesto nze ne bya manifesto nerabyenga abana Uganda tebalonda manifesto tebagala mmanye bagala change
Bobi Wine yali munne wanjaga ngasiba enviri naga chiwani buli omu asiba chiwani. What has transformed the man who used to sing biwanis to a presidential material and nga bamukkiriza kati kiki ekiri in between bakoyi people tired gojangu ne GBT zo simanya GDP simanya income per tax gendo bigamba abo muserena kana kaludu professor nakayingira ne waba ina degree musanvu bakamukuba bakoyi moyi yatuka ekiseera nga ba minister abagobera appointingira ku kubo naga minister gundi yakulosi nze naga mutekeewo gundi nga government yegenzi obuyinza buba ku bantu omukulembeze abane magnet esikaaba wiringire naye buli golaba mama nachobe buli gwayina ku appointment kusaba wakusasula gondi atubanja gondi wa aze kusaba bano bagala yorunana kawumbi kasita government yatuka ku level eyo ngaba bali amundi temuli bakola wiringire government yasoka yali judde mbasajja lwaki ene judde mbakazi ekyokubiri president Museveni waba atuse ku level nti convoy ye yita kukuba abantu lebaga gwetwa kowa yani yabipanze ebintu nga tewali bipange bano bazze wiringire ne bamuga president twakowa no munadini oli yamogeddeko bipange ne wali we yamutumye abantu ne bajja ku ngudo eruwero giwalwanira nika tia afe twagala Bobi Wine nga tebatidde maji. That is so wrong. President Museveni montandi kwa bali bamuwa respect ejja naturally ne kati bamutya buti oyo mukulembeza abatayagalibwa Magufuli yakubye lale Tanzania ngensi yonna green ne motoka ngaza green Magufuli naye yagoze bayimbi ewa Magufuli wabadde Fullfiger ku mwangu za kalulu service delivery ku delivery ngire eri bantu Magufuli yamaze kufuna bebe kuluweyo ne ebyayi byakoze birabikako naye gwe ne ruwero je walwanira nga toyinayo na somero singa somero lye ruwero lye lisinga mu UNEB ye meka wa Uganda ninga abantu beyaguza lujja abantu bayina bye bayina abantu bayina bye bakola ki ono yagenda mu treke nga amakubo basawa masawe afune wawaganya itemu ngali mu treke wano emyaka 3 mwejo kakati ekyokusatu Bobi Wine kyayina nti teyetaaga muntu n'omu kumo campaign yetaga bayimbi nebwe batajja tebali yate tebajja abetaaga coach waliwo muyimbi alina following eyo omusajja nabanga yazalibwa wano Buganda enyimba zabadde ayimba za Luganda nagenda ekitugumu nagenda mwacholi nagenda mwajomani mu West Nile goza bacholi basiru mbate muyimbi kati abacholi baade bawulira Luganda lwayimba ne abacholi bewunya go president Museveni ali mukutia. There is no serious president atatia. Who is this man pulling a crowds? Chechasa Yesu singa ina abantu babiri abali bamwerekera Pilato yanemose bujja bavuga ati omusajja yabadde n'abantu mu katale akewo nti omusajja Yesu yabadde n'abantu eGalilaya tirayira buli mukulembeza ati abantu mwami Museveni amanyi olutalo lwamuleeta lwali lw'abantu akati akalulu kayimiridde katya ebiyo eno kampo eri n'abayimbi eri omuyimbi ali omu kiri kitya tuweyingemu luno olutalo si lw'abayimbi muyimbi kyali eri bebekulu yaliyo ani waliyo kusasira waliyo Big Eye all access naye jali namulabye waliyo Jingo Show oli mwagalamu ani oyo all access oyo alimu kumulwamu because ye oyo bawagira mu 7 nze njanya abantu abaliroyo bayisima isima abeera oko ne bamuvuma batiziroyo njagala nnyo omuntu aliroyo isima aliroyo aliroyo isima aliroyo naye bano aina hama aina biki atakuba bali ebikono biri mu State House bajja nakweroka bajja kweroka bajja kweretera amayemba ababana kusasira simanya Fullfiger simanya biki bajja kweruga because a sentence bakayanya the president knows tebalina impact olutalo lokuba Bobi Wine lwali mu bayimbi president Museveni nsobiji yakola galabivulu bye yandi bimulekedde naye olunaku kasita atandika okuteeka measures zatateeka ku BSJ ensinega ho onate yameze
nti Besigye totalo ze zikola weno bamusiba tewali yali yako wadde empuno ku faamu ye mukazi we president yamuwa omulimo family ya byanyima je wasamu atono je yakulira kati goloza abantu basiru baraba bote bategeera bote badone bagana ye abana kakati akalulukano omwe ayina abantu omulala ayine anyata ina omulala ayine mmundu ayiralu babadde ante president Museveni abalabye emyaka 3 tubere fe yes sinagamba there is a section there is a section ewagira president Museveni yes sindajiganako mullo era nabo je bawagira mullo atenga je bali banji sinakigana nkubulidde battlefield 3 president wabamukubidde president aina media taina mawulire yabakiyo taina mawulire ati kakati esente ez'obujoze ezijja mawulire nti bana abayina emikutu banyini ma TV be bazirya nosanga munna mawulire ngali kubigere nga tegudde olubege nenga tafuna nenga mukama wa avuga Range Rover kakaye muna mawulire oyo musiru ne ba blogger ne zifuluma tutafuna ebiraza afulumye za ba blogger simanya ba influencer simanya ba blogger inzo okundagira ebyo okwogera kupe banafunyeko kuzaaba zafulumye sente zafulumye sente za ba blogger zafuluma dda kwa mwami Museveni sente aziwadde abantu babiri mawulire na maji nenga tezituuka bawulire na maji NRM eringa pipa bogisanga ku musanvu gaba gajjudde ne ku munane ebekazi kwa bagasena ko manji kakati abasena banji boyinzo okutukanuka ne pipa enonge bankalu abasena waliwo abali ku faamu zaabwe erwantama bakuba bukulisi nete bebuza lwaki ebintu byawe tebitambula sente za mawulire ne zitambula naye ebintu ne bigaana otambula aba mawulire basigala babanja after akalulu Besigye atulanga naga bane waliwo wa mawulire atubanja titewali kakati okubeera n'ekitaawo nga mugagga nga takuwa sente obeerako ne yibawo okola charity n'obeerako ne neighbor akuwa ebiri kati NRM ye kitabu omugagga nete babawa sente ekijikuba NRM mawulire teira mawulire media bagiwambako kwa amawulire bagafuga eri ntateekamu anti yayina ezize ate ekyokubiri yeggulire yeggulire anti wabatuusiza nti ye kennyini yeggulire anti ne bebe kulu yandi asobola okukola eggulire alina magnet eyo ey'obuyimbi ng'obwa Bobi Wine anti nga muze mu by'abayimbi si mu by'obufuzi these are completely two different sectors ono omuyimbi yabadde ayagala okwesimawo mu kaluuka America yani oyo Kanye West kai mu by'obuyimbi w'amaanyi bwadde eno buugi the people that could help President Museveni are younger people like us abatayina bizigiro bebayina okumwogerera ti omwana avudde Makerere yasoma kino aze kwogera ku economy teri n'omwamu amuyinako ddate naye buli wojjayo bebe kuulu abantu balaba hama zayina abantu balaba studio zazimbye ezo studio zazimbye zakuyamba baana ba mu ghetto bazize ng'omuntu n'abayimbi be kakati emmotoka mayinja ze bamuwa ebyo byonna byafuna byakuyamba abantu ba bulijjo the more you don't help the masses and you give things to individualism it will restore individuals Bobi Wine bwakera ku machana ganti kati bane ntaddewo okugaba emmotoka nupu ebegudde Bobi Yanga bwatafuna nze bwe sitafuna edi mutwe bwatafuna don't give them raba gatagaba sente tazigaba tobawa kuba you create sections in the NRM abana bebyana tobawa agende party running bwa kwa ideology waliyo party chama cha mapinduzi okukoma buyinza bakoseza sente ene South Africa ene sekoseza sente bili wano kwa arrivalism emotoka ziliko mu president nga kuba salute Mujoze gwanga lino buli ayita ku luguudo amenya mateka ga traffic agenda ovamu nga aliko saati ya Muhozi project nemugamba afande Muhozi and afande Muhozi was very disciplined ngeri nyali tuliwulira wantu wona in fact for us we grew up we admire him nga toyina negative publicity nti afande Muhozi yagadde oluguudo naye buli mbuzi yonna Muhozi project agabbi Muhozi project ebitambula ne mundu Muhozi project ebirina abamalaya Muhozi project erinnya mulise akalulu aluwa kayimiridde katya mizani eriye ekisooka kyenjagalo tulaki twasooka n'aluwa because the northerners bali babaddeko mbuyinza and they are treated as second class citizens so twandibadde kyenabagamba bannopo era idea yabadde nnungi nnyo tusooke ekyokubi twali twagala kujjawo propaganda ono
ti Bobi Wine wa musite era je bwava mu central awedde eno yonna tebamumanyi kakati kyatulaze ti Bobi Wine bakola ki jali Evelyn wavirayo Anite n'agamba nti ayaze na magnet abantu abo bonna be walabye muzeeyi bazze kulaba muyimbi mudongo Anite manyi ne bamu kuba akalulu yagamba nti abapipopo abalonda kakati neri ewaabwe ekoboko eyo javeyo waggulu abapipo power tebaliyo because kiri kimenyawo kiri nabo bajja lwa buyimbi okulonda mu kalulu kaabo because she accepted nti ebimu kubirumira mu kalulu kaffe kana aka primaries president yagaba buli omu alonde n'abapipo abazze ne balonda omanyi mu Uganda muno abantu baboogera omuntu ga Bobi Wine talina maanyi but by the time you have talked about Bobi Wine alina amaanyi omuntu talina maanyi tebamwogerako ate baba kumanyi waliwo ababaka parliament erimu ababaka 403 waliwo amanya agavuga every election Segona Mpoga Namboze lwaki mu 403 lwaki amanya galinga mukaaga honorable Nsereko junior so bwe tuba tuweeyinza akalulu kano nti ekitukuumidde mu kalulu ka bonna buli omu ajja kukola lolo ye Bobi Wine ekisinza otusanyusa nti abantu bamu acceptance bamu welcoming is now national wide si Kampala. The problems that have been affecting Ugandans are not in the central. Everybody has felt the inequality, income inequality eri mu Uganda obubbi bw'ettaka bye bizimbe Bobi Wine ate biri country wide. Nawulidde Fullfiger bagambye alina covid ne bamuleke Kampala taliiko kugundi nkokola ki ekigenda mu maaso nkokola ate balamu abasinga amagezi bonna ani akuba Fullfiger nkokola abo bonna balamu abasinga anti kusaasira ne bebekulu ate baleka tebaagala bano ate bo tebamanyi President Museveni buli President Museveni kasita mutandika okulwanagana bye ebyaleetera maama Nantaba obuzibu kasita mutandika okubagana ate Fullfiger alina okwegendereza amanya gayogera be bantu bebeinaalimu goveyo gogambe maama Mary yaggwe mbwakulwanisa gwe oyinza n'okukiisa mukamwa olabanza opposition sikyogera nina amanya ge nina byesoogera mbugwe Fullfiger gwe yakajja jjujuzi otandika okuwalapa Mary omumanyi President Museveni yagamba namanyanga ebyali bigenda mu maaso mu State House yobote because America used to tell me America President Museveni yandise n'obote nga tagezera mu nsiko. That's how infiltrated Obote's government was. America wankizo abote bepankirwa akaabo naye gwe yagala ojje Fullfiger kye kizibu kyayina oba waggulu kakana General Weiso yabagamba yali kubukedde recent nalaga nti abaana abo balina okuyiga ekintu kimu okulya akatogo akagatte okola na buli muntu negwe bwojja President ampita muwalawe you take it literally you are not Natasha you are no body they can't do that to America they can't ayimira mu covid yamuyita na satamita his excellence kakati gwe wakajja omwana ngokolidde wa step mother wo manya ntinze we bagamba nti emmere eyidde nze asooka mu kiyungu kuba ijja kugoba baleme kunterekera ate nga tebakujjuka kakati ye Fullfiger ine ekizibu arrivalism ekintu yakakiyingira to sit next to the president it makes you have this owuliranga toli wa bulijjo naye ng'oli wa bulijjo bangi nnyo abagenze ne bamulaba kakati abaana babiriga baliwa nandawe yayambalanga yenaalemu kakati ebyo byonna olina okubitegeera bwe buzibu bwa Fullfiger totandika kulwanisa b'otamanyi kubanga ekinakuba tokitegeera kyoko betegereze bakita systems analysis ze nope manyi nga bwetambula kati manyi nope n'ebizibu byayo manyi nti mulimu abatanjagala munda ababa bloga kati atega tebamanyi nti ye Bobi Wine bwe yatuuka era ebigambo bye yakozesa nga ndetega ono omwana wa mukwano gwaffe era twesiimye nnyo okuba nti mu generation tulina abaana nze bwe ntuuka wa Bobi Wine ku mulyango ne batanzigulya kwansi sikola appointment nze Bobi Wine bwatuuka level kukosa appointment nga nyenda siri ku level eyo nze Mirundi kola appointment mutabani wa Mirundi ntuuka butuusi mwali taliimu nga nyenda kakati gwe baba special force etuuse okukugoba ne bakuteekako covid ayinza okuba simulwadde wa covid weegendereze bali bayeekera Museveni baamwefuga waabalundimu
Museveni w'abalondemu waliwo abamanyi Museveni abafuga Museveni balina kufaamu zaabwe Rwantama betuulidde ku faamu ne bamanyi buli kimu ekifaayo. Kino kankyogere nakyo. President Museveni yali anyumya n'omuntu omu ng'omu amunyumiza mbabazi bye yali akola naye ng'omuwala afuka kyayi tamala awulire conversation eri NRMC party bali bayeekera okukutta nebagati tamale yafudde basigala be olaba ababe basabandi bantadiza bafa ne batalinyayo basigala yongera national resistance to resist who eri national resistance bakyali mu resistance wadde bali mu kuyinza webuze to resist who kakati eri national unity platform. It's a platform to unite Ugandans. This is a national resistance movement. Yaba resistance kati gwe webuze gwe Fullfiger otandika okukwata ku maanyi powers. Kakati ekyokubiri Bebe Cool ye tebamwagala. Ani atamwagala? Naye tebamwagala. Waliyo bali abatamwagala. Ate ekisi obusiru kye bakola batuka president ne beeyogerera ebigambo. The moment Museveni identifies emukulembeze family ye yesooka wadde tweyisaako tini partizi mu biki muwala wa president bwagende wa president namugamba ekintu amugambanga ki ize twatata wange nti mukambwe ennyo atambula n'ennyondo atambula n'acid nebwe mugamba ekintu akiwulira mugamba muzeeyi nno luno olutalo lwe tulwana terujja kutuleetera mirembe kubanga nagenze nenkette namba y'omusajja oyo nensanga nga amasimu agamukubira mufete tulwana ntalo za busungu tulwana za magezi nensanga amasimu agamukubira gava wa gundi nanga layira sisi tulwana na gundi kakati family ya president etuuka ekiseera mu myaka nga 3 netandika okulyawo institutions nosanga obubbi bw'ettaka nga baliyo bakuumwa mundu Parliament nosanga Kateregono guild president yansanga nanga nti twatutte ebintu byaffe wa speaker ebikwatagana ku ministry of education nalindi abinyebwa byange nesiga nanga Mirundi lwaki tompuliza nokagoli musiro oli guild president netumanyi government nga bwetambula kati kankuyambe speaker wa Uganda ayagala nnyo okuyamba ne waliwo ministries atakwatako nga tajja giyingirira kyagala kigana nga byomugambye bituufu ye speaker number 3 mu ggwanga nenaga ministry to education we shall work on it, shall give you feedback nakuta no one was omugamba nakubira wesimu hello your department say why is this like this tino madam we wrote in the caucus we shall rectify that what was that akuba kakati ekyo ino okukitegera mu ina byonna ngozo gikolera enale mutesa sura President Museveni kusala lero waliwo abalwana mu lutalo abakyamubanja abana babalwanyi bwaba tayina initiative na generosity ekolera abantu baluwera bamuleta mbuyinza go Fullfiger who are you akati ono kusaasira ye kizibu kyayinanze kyendaba kusaasira like na yasoma kiwavu kasi totandika okukola interviews ng'oyogera ku muntu abakusinze get bonna bali ayiddo tebalina milimo. The president would have given everybody responsibility. Golaba muyala ebalwanagana nti kamisona wa customer alwana no wa taxes they have roles meba no baba leta bulesi kiyolo mubeera o tebayina teriwo nti oli advisor okola ki what is your work oli mu sector ki to be an advisor you are supposed to be knowledgeable in that sector nti kati full oyo gundi siwe wa Kampala kusasira yasoma kwa band development ayina chamanyi kwa band development bomubuuza nti oluguudo luno okuluzimba square mile okuvaana na wano kyetagisa sente meka n'omugamba nti akatale ka usafi bakazimbisa sente meka nga president amaze okulaga nti muda mu kuzimba butale bwa biti lwaki aka usafi ka biti waliwo minister yatwala sente tamanyi n'omugamba Dodo Vinko nga akuba ettaka akuba kyaki gwe minister advisor wa Museveni Kampala waliwa lwaki Museveni tewamumeta nonga nti president kino kiri bwekiti kakati bwe wesanga mu nsi eyo
nga bazanyi ba katemba be bakutte amanya g'ebifo wabeerawo ekikyamu oli bukyamaani ye talina nnyo makulu kakati yeeyo bajjo bamusuubiza ssente simanyi aba baazimuwa ate ye abitex asinga ku bajja amagezi combination eyo yafaayo yaddawa anti bonna bafusobozi waliwo ekiseera omusobozi n'omusobozi omusobozi kyatasobola kutunda ye mwana we naye nga teri amugula naye abasobola omutunda omusobozi kyatasobola kutunda ye mwana we oba mukazi we naye nga teri amugula wajja wamugula amutunda abasuubuzi n'abasuubuzi nga tebasoma nnyo buli omu atuuka ekiseera nga mulabe wa munne manyi byo biri mu State House gundi ono tabanga bonna beetunuulira bati naye nga bali abanyankole bannyini nsi baseka basodo ono muwala wa kuteesa bo baseka kala yizolebe anti bibeera ku TV nga yizolebe mwana we yizolebe abaganda ne baseka so bajjo na bitex combination collaboration eyo yabaaki yali ya busuubuzi buli omu yatuuka ekiseera nga ayagala kutunda munne buli omu natuuka ekiseera nga atya munne gundi ono tabanga sente omuganda ng'oyagala okumulaba ataasoma nnyo gwe teekawo sente omanyi lwaki nopu eri organized teri sente gwe bateekemu sente olabe basaasananga binyira ojabala omwana w'omusiraamu bumaali butagaba sente gwe leka bawulire nti Bobi Wine wamuwadde ojawulira aila n'abebwe bajja kuvaayo nze nnyumirwa nnyo nga tagaba 10 ka amanyi kati President Museveni awenare mu yajittira he started making classes tinegwa wadde bibiri tasiima agenda ka sajja nampe bibiri faba iliwo yenare mu mbere so end of the day collaboration ya Bajone ya Bitex yatuuka nga bonna basuubuzi ne batuuka mu kona limu bwe bati ne batuuka nga waliwo ataala kokera house ne batuuka nga ate munnange waliwo alamuza abaana n'omukyala naye nga bonna tebasobola nga baagala okubatunda kakati ekyo kyekizibwa ekyokubiri bahandola banjawulo mu gavumenti buli omu alina handola manyandola abahandolinga Bajone gundi yali omu mu State House bahandola banjawulo buli omu kati nze olaba abantu bemanya abatwala ewantu wa Museveni abamu balina mu bya mipiira abalala bali mu bya busuubuzi sajja kuyita ngali mu kikuubu taka tugende wa president gwa sente brain yo teyinza kufiira awo nga muzeeyi olaba president nti golaba president timulaba era siye mwayiso tebiriyo Museveni ekimuyambye okufuga eggwanga lino buyeekera era obo yagala okutegeera Museveni genda osoma ekitabo kyomanya abantu boogera ku Museveni nga tebamusomyeko kyekibizibu kya generation yaffe tosobola kulwanisa kyotamanyi nze president osooka kusoma ku muntu Obotani yali lolomodo we Hitler era bagamba nti Hitler bamwapizinga nenga tapizingibwa Mutesa ye because he was a man of diplomacy looked at Obote as a friend yenga tayagala bintu bya buvuyo Mutesa kati ono nakozesa weakness eyo Mutesa ani lolomodo wa muzee mu communist President Museveni mu communist nyonyo era yasoma nnyo butawo bwa communist bino bya democracy tabikiririza nnyo era President Museveni nakeera ku macha nga waliwo omukisa gwo kuva mu enale mu ingire FDC nga yina abantu yemutwala mu kulembeza dduka na ingire FDC tayina ki atobekera omuyekera tayina kintu kyateka kata kinti kyekifuga omuyekera tasobola enale mwe muri kankubulire wano afana yo akalulu kasodo nono mwala wa kuteesa kuli kaina kadi mbulirayo pate emu yali ekiko ati mbulirayo pate emu yali ekiko tetuyina ku luno gwe twadde kati nga babu n'eddaduli bava mu kalulu lwaki ku nadduli ne babu tebyabeeraawo naga nti bonna bakayingire bonna bajja independent lwaki ku bano kitegeeza tewali pate ebeerawo nga waliwo bye baagala okuyisaawo pate bwevaawo kubaabwe tewaba pate y'omukomunisiti kakati balolo modobe beba Stalin ono wa North Korea era President Museveni be democracy junior lega kukuba kintu ngo kizeeyo gendo labe gundi omwami yamukuza byanyima byamwogerako kika Museveni tahabulwa izerona he doesn't have omuyekera ye muntu gwe bagamba gwe President Museveni mote ngobote yagamba agenda kulwana
Obote namusaako Bambega. President nagende wabwe Mankole nagula ettaka natandika nokuba amabuloka. Bambega Obote ne bakomone monga nti omusajja yali akulima tagenda kulwana yabulanga muzimu. Anne bagenda ngokuba endongo nga yagenda Mozambique kuyiga mundu. It means ekirowoozo ky'okununula Uganda yali akina kuvadda. Tekyamugira bujjuzi. President Museveni yatuuka okuva mu government y'Obote nga aji bonna yayagala okulanga nabo nga bali ku lupapula. Sijjusa yali Osiwa Jinja Road. Abo bonna yabamanya ati. Dr. Besigye Mulago bonna nakola tiimu ye agenda okuva mu government nga tiimu agiina. President Museveni alina traits ze. Gituuza nti munafu nnyo mbu biki olwanagananga n'omuntu Museveni bwaga nti agenda kuyita ku lw'ejjinja mutegere Masaka. Togenda Jinja. Tojja mufuna. Yabatwala mu multi party nga ye constitution amaze okugisoma. Nti akalulu kano kayingiranga nga president. Museveni yingira mu kalunga president. Constitution ye mubakinga. Namanya nti abakola constitution. Kuba president Museveni mateeka gafuga ebyokulonda toyanirizibwa civil servant. Ala district kwaniriza. Bobi Wine raba ala district bamwaniriza. Iwana yali mukaluka bili mukaga nakwata Jennifer Musisa mulambuze ekibuga. Ebyo natebikirizibwa. President Museveni wezira saa 11 nga esibi yateeka wombo temukuba kungana ngabane kati njogeranga president. Walimba denjogeranga candidate. Yajja n'amajege gonna ku isi nga bagambye abantu mwenda joli nti amajege ali immune to covid. Kakati nakyogera na lunwe nze nkyali biki president. Era ne Trump naye America nabo twabikopa mu America naye America bo bayina institutions amanyi. Trump White House agifuluma mu February. Tasobola kusayininga ndagaano n'emu kati. Is in transition. Kakati ne President Museveni netwande mu 10 mu kiseera kino nga tayina ndagaano n'emu gy'akola naye yagikola. Akyayina amaanyi. Akyagayina. Kakati olwekyo ebyo ye President Museveni yali mugezi yatunuya constitution ya Uganda n'amanyanja galamuki obuyinza babutaddewa kwa abantu abakola constitution ya FMCA bali balina bias kuba president bali balabye kuba amini ne balowooza nti obuzibu bwa Uganda be bakulembeze betuteekako no its character. The President Museveni yafugira mu constitution yeri n'atatta muntu bano gye bali bagamba nti mbi n'atatta bantu n'atawanika bantu kalaba n'agifugiramu so kakati bwe yalaba nti obuyinza buli mu parliament n'atandika okutula mu constituency gerrymandering bana opposition baga omusajja ali kuki. You see, we should create more jobs so that we give employment to Ugandans. Nga na opposition abambiserero babikiriza president aleta abakabanye mu parliament tibakikola kumba ayagala kukyusa age limit nakikola nkaja bikola de myaka 10 emabega bali awo batunula tukomaawo kakati wobanga ovuganya mwami Museveni nga yakudictatingira bona atuuza yakudictatingira jona akuba olukungana alangirira akalulu byabakama nga yakyamuyina kiba kitegeeza nti Bobi Wine kyasigaziza okukola kakati is to mobilize abantu balonde tuyina okuba mwami Museveni akalunga kali waggulu kuba tuli president yabba bitundu 5 ku 10 ekyo tekibanga ni munsi tiyabye 50% ayinza okuba yabiri ayinza okuba yabiri. President Museveni alite manyina bya government ngaje bagirwaningamu era government ye yasoka yali ejjudde ba DP na ba UPC. He didn't anything. Dr. Chiseka be yaleta namufula vice president bamuwe guidance on how he was able, he knew how to fight. Democracy nga tamumanyi how institutions operate chobalanga bamubye nnyo sente. Gitabimanyi gwe mugambe nti omuyekera yabbye mundu bali wali ebyagala kati yesanze mu kalbadika democracy. The president is like a fish on water. Chofulanga bolete ebya violence. Allah. Gwe mugambe nti muyine mundu. Ebyo byayagalira era chofulanga mu provoking Bobi Wine badde mu bya violence. Is a model of violence. Socrates ne Proto. Socrates yali yakulira mu Athens. Nga ye bambye ebyo ebyentalo tabimanyi kwa Athens kyali kibuga kya Greece nga ye mulangira bwe yakulira mu ebyo kyobulanga yagamba mbu obufuzi abalangira be bayina okuba n'obufuzi power is a security item ebyo ba student be but oyina okumanya omuntu nti President Museveni ne Bobi Wine bafananya history they are coming from nowhere all of them were loved at one time kakati President Museveni yesanze mu democracy gwatamanyi and n'ekizibu ky'abavubuka
era President Museveni bw'ategendereza kalulu kano bw'atakegendereza ate kasitofuna 00 ku polling stations gwe kafune 00 ne wana afunewo 00 next week nja kufuna tutemeteme ba candidates bano nalabyemu bakatumba bani bamayambala besitegeera obwana bano babala mube babuleeta mu butute wa President Museveni mbutaina milioni mbumwavu atambuza bigere stupidity milioni 2 lwaki yagenda nazigulamu emmotoka temutuletera bugundi kwabagala mbu busigning ku diala form in the election was fair and fair. Don't ask me those people, those younger boys. Go and rear your cats. Katumba mayambala butambula tutubulira. We are talking about serious things. This election is between Bobi Wine and President Museveni. Show ever departed by source of property consultant bagamba babubira musete dadi munda bide Bobi Wine byomunju ebikozeseddwako nga biri mu mbeera nnungi bakubireko kati baberenga babikima. Tuyanze dadi munda bide kale sebo ali bulungi abeeramu naye akuba ba mafia bamanyi family yaffe ya bufuzi tulina wa DP tulina wenalem. Politics is a battle of ideas. Wali wa DP mama wango weri wa DP ate mama wange anzalira ddala wenalem era yakubibwa military police zonna kati ewa mawuje tuli ndi wa Bobi Wine bali wa Museveni family bwetyo bweyina okuba naye ntinze gwe abana mubakoze bubi nnyo mbukutata wombo wenalemu mbo ino okuba wenalemu kati kisoboke bite biriyo abana mbaleke bawagire bibagala nnyo